Yes, Fadi TV jimbani zizakadde kano mwasibye mutya muli mutya baji followinga nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade bajita Fadi TV jinkugamba nti comment section weli awo ntero waka mu comment section ato sigale nga ogyekumiddeko waliyo Fadi UG News kosani KBTV UG ati waliyo ne KRTV Uganda nawo zonna zange muzi following temujja kubanga mwejjusa updates niteekayo manyo okubera up and down ninja kuba setolingazzemu okubanga mbatusako amawulire agabanga trending sometimes lumu gamanyi okumpitako olw'ensonga nti olusimba up and down wabawo oluseeba enkwata naye nga bongere okubanga mu following Fadi TV temujja kubanga mwejjusa kubanga updates zo mujja kuba muzifuna abali Saudi mu Riyadh Saudi mu kibuga Riyadh namwe abali mu ggwanga eryayirako mu Baghdad mbeebaza mbagamba ati mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga Pastor Bugingo Endiiga zitabuse waliwo endiga egambye nti yagisabira Pastor Bugingo yansabira nali ntunda mukene kati ntunda jirita ewananga bayaye saba agambye Pastor Bugingo yamusabira yali atunda mukene kati atunda jirita anage wanyo kubanga pastor akusabiranga okola mu dduuka wene edduuka ddene naye kati baava ng'otundira ku kubo bano ba hawkers ng'otambulira otundira ku kubo awo nno oyo pastor ye okusaba kwenno taba mwangu nno bwe yakusabira ate mu kifo ky'okweyongerako ate ne bwetoolako bwetoozi taba mwangu taba mwangu oyakusabira ng'otunda mukene ate notugesa ate bwamala okusabira ate n'otunda jirita ng'okusabira yakusanga otunda mukene bwamala okusabira ate toda mu kutunda ejjirita taba mwangu Pastor Bugingo abadde nayogera ku nsonga ya Pentagon n'agamba nti ensimbi ennyingi nnyo ezikyabulako era okutandika okuba nga bagizimba Pentagon balina okubawo n'akasente akawera kibategeeza ti Endiiga zikyasonda ate kibategeeza Pastor Bugingo talirudde okuba nga atandika kati okuba nga azimba Pentagon kuba bw'agamba nti ensimbi kubulako nnyingi kibategeeza balina okuba nga basooka okusonda ensimbi eziwerako abalyoka akole ki awo alyoke batandika okuba nga bagizimbako jjuke nabagamba nti pulaani ya Pentagon egenda kulya ensimbi empitirivu eri pulaani nnene pulaani mbede pulaani ya church pulaani mbede nabagamba nti ejja kulya essente empitirivu olaba Pastor Bugingo n'okunaba okugizimba obuzimbi ayagala batandika okuba nga bagizimba nga waliwo akasente akawera ate goddaafu nabagamba endiga zeteeketeeka okusonda ebiri siriyasi ebyaddala nga si byalwali ebyaddala ebyali yaliti ebyaddala nga si byalwali ebyaddala nga tebirimu muzannyo endiga nabagamba nti zeteeketeeke okusonda ebyaddala okusonda ensimbi ebyaddala kuba ezo ensimbi mpitirivu endiga tezina bezaasonze tebalina kye baasonze kiri awo nze mbawulira bakyasondera ddala ozanya gwe n'okuzanya eyo pulaani nnene nabagamba nti pulaani ya kyaki bwe naaba etambudde ejja kubeerezemu ku kyaki ezisinga obulungi mu Afirika n'okulabika n'okunyirira era n'abalambuzi ejja kubafuna okuvanga ebweru w'eggwanga bwe balaba nga pulaani bagitambuliddeko naye ensimbi ziyinza okubalemesa kuba asubira nti Endiiga zinakkiriza ozikambula bwe zityo nga tezirabawoko okukola ki nga tezirabako ku pulogulesi yonna mpoziko naye zijja tukesala nzikole kizigambe ne maama onatukamera nga tutulabadde ka pulogulesi n'akamu mpoziko ng'endiga ze zimuwuliramu nnyo naye ng'azeetaaga baata najo agenda kujja nsimbi ezo mpitirivu kuzimba eyo Pentagon mpoziko ng'anaakyusamuko mu pulaani
niwana tokyusiza mu plan ejja kuba kyaki masavu, ejja kuba kyaki masavu, ejja kuba kyaki nene, ejja kuba kyaki nkambwe, ejja kuba kyaki ya tabu. Kyenyinza okubagamba ejja kuba kyaki ya kabi nnyo nga gye nkomeza. Naye ng'ensonga ze zimu ku ezo zitambulatambula akadde kano, ensimbi z'okuzimba Pentagon pasawo gye ngalaga zikyabulirako ddala, era nti n'okutandika okuba nga bagizimba balina okuba nga bongera okuba nga basodawo ku nsimbi eziwerako. Bagenda otandika okuba nga bagizimba nga waliwo akasente akawerera ddala. Ogenda kundabira omusimbi ogutako mu kakoye ekyaki, obumbi n'obumbi bwa ssente ogenda bulala obutako mu kakoye ekyaki. Endiga mweteeketeeke okuba nga musonda esabire wa Pastor Bugingo, mweteeketeeke kuba ensonga tezinnaggwa. Mweteeketeeke okuba nga mukola ki? Mweteeketeeke okuba nga musonda. Mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba ati mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga kale Bagira Faali TV yuki abali Iraka Baghdad, abasinziira mu ggwanga erya Oman. Mbeebaza ne mbagamba nti muli babule nnyo okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kale. Muyayo ono yannyumidde bannange. Owaye Pastor Bugingo yamusabira nga atunda mukene kati atunda jirita. Kanseseza kano kanzise. Kanseseza kata kanzite. Naye nga munange ensonga zeezo azimu ku ezo abeesunga Pentagon musooke mulindeko, kuba ensimbi ez'okutandika okuba nga bagizimba zikyali ntono. Ate mukulu Bugingo agamba okutandika okugizimba ng'ensimbi ziwezeewo nnyingi, bategeeza ensimbi zikyali ntono. Onawulira bae plan gye yateekawo ya kyaki nene esinga n'eyakakande. Simanyi kisa nti gyagenda okuba nga azijja kuba n'endiga zize kasigenda zikowokkamulwa. Zigenda zikola ki? Zigenda ziggwamu, zigenda zikala. N'ebyo ebimu ku ebitambulatambula akadde kano. Ku social media Bagita Faali TV egi mbagala nnyo era ne mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga Pentagon tugireka onesanga nti ensimbi teziwera ez'okuba nga batandika okuba nga bagizimbako. Ensimbi zikyali ntono kakati nno endiga zikyasondera ddala ebya ddala ebiri siriasi, teri muzannyo. Nabagamba endiga zijja kusonda ensimbi ziwulire nga zikooye. Eyo Pentagon plan yayo nnene nnyo. Bye bulungi.